Lugendo nonya gundi endala Kota ya werere Asanye Kenya omusuubuzi wa Kiseka ndi wasanyu nnyo okulaba nti struggle ginatandika nze mwennyini ne bakama bange Kaita Hajat Saka n'abalala bonna gurupu yaffe nga bweri tuli basanyufu nnyo olunaku lwaleero okulaba nga pulezidenti akkiriza okutuddiza ekifo kyaffe era tuli basanyufu nnyo tujja kukolera wamu awatali kwetemamu Bosi neyebaza president kava ku main so tutunda sprayer bwaba sprayer nga emotoka yetaaga sprayer tujja muteeka bweba yetaaga mpiira tujja giteekako naye tava ku main agende mu maaso era ekintu akyongere mu maaso. Amanya Rugega Richard, Chairman Federation of Kampala Hawkers Vendors Association. Embeera eri wano bali mu kuteekateeka ekifo abatembeyi we bagenda okudda baagobwa ku makubo kyendowooza nti kyebandisoose ate kyebasembezaayo naye tezifudde adda na lusukuku kati wano wali mu kuteekateekebwa abantu abagobwa ku nguudo basobole okudda eno naye nninda ate minisita eyali aŋŋambye nti wano tewagenda gendawo bantu kyokka togabye kuba yaŋŋamba Lubega totawaana kuteekawo bantu mujja kufunirawo obuzibu kati njagala ddemu abo nga bwe bakkiriza wano kubeerawo ki abali